baminisita b'obwakabaka, abakiise ba Parliament, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, owessaza Ssebwana, ssentebe wa Buganda Land Board, ssenkulu wa Gwoji Group, bannaddiini, LC5 owa Wakiso District, abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti eyawakati, abagenyi baffe mwenna, bannabusiro mwenna. Okusooka nsanyusa nnyo okubalabako, era mbeebaza n'ennyaniriza ennungi bw'etyo. Twebaza ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board, olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. Twebaza ne bannaffe aba Gwoji Group I am sending you greetings and thanks for your work in association with us. Twebaza bannaffe aba Gwoji Group be tukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano, era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abanaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza. Tusanyukira nnyo Mwami Matiya Lwanga Bwanika n'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi. Tubasaba n'olutalo lw'okuzimbira abantu baffe amayumba amalungi era agali mu busobozi bwa buli omu, nakyo mukirowoozeeko. Twebaza Ssebwana n'olukiiko lwe, awamu n'Oweekitiibwa Kasekende ne Buganda Land Board olw'omulimu omulungi bwe guti gwe bakoze. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala.